Mu April w'omwaka 2020 gavumenti akakasa okutondebwa kw'ebibuga 15 mu ggwanga lyonna kyokka nga olw'ebbula ly'ensimbi ebibuga 10 bye byalina okusooka okutongozebwa ku bino kwaliko Arua, Mbarara, Gulu, Jinja, Fort Portal, Mbale, Masaka, Lira, Soroti, Kakogasse ne Hoima. Ebibuga ebitaano birina okutandika ennaku z'omwezi lumu Julayi 2023 kyokka etteeka lya gavumenti ez'ebitundu erikolebwamu ennongosereza naddala akawero 18 nekifuuka kizibu okutonda ebifo by'obukulembeze bwa gavumenti ebijja okuggyako ng'ebula emyezi 6 gyokka okulonda kwa bonna kutuuke. Kati ng'ayogera mu lukuŋŋaana olusooka olw'okubaganya ebirowoozo ku bigenda okwesigamako mu kuteekateeka embalirira y'omwaka ogw'ebyensimbi 2025-2026, minisita w'ebyensimbi Mattia Kasaija agambye nti munisipali zigenda okusomesebwa okufuuka ebibuga kuliko Wakiso, Ntebe, Kabale, Moroto, Kakogasse ne Nakasongola. Prioritize and allocate funds for preparatory activities such as physical planning, surveying, mapping of the gazetted areas of jurisdiction. Bivuga ebyo tusuubira mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja bigenda kuteekebwa mu nkola bitandike okukola. Mu kaseera kano ng'eggwanga liyagga nsimbi twagadde okumanya gavumenti gyegenda okujja ensimbi empitirivu okuddukanya ebibuga bino ebijja. Era kaakati kye twesibyeko ennyo kwe kumobilizinga savings, abantu okusavinga ssente. Era mulaba beeyongeredde ddala okusavinga nga bayita mu bintu bino ebya collective investment schemes. Kwegamba abantu bagatta ssente zaabwe ne bawula gavumenti. Ekitundu nga Nakasongola ekigenda okufuulibwa ekibuga kimanyiddwa okubaamu ettale eryereere. Minisita atugambye nti kitunuliddwa ng'ekifo mugenda okutandikibwa ekibuga ekiteeketeeke obulungi awatali kumenya na kwenyigiriza. Kyalinga bulaba ekisaawe ky'omupiira ekyo kikuwa opportunity okugiplaningira obulungi n'okugikulaakulanya obulungi. Mbu nga kimaze okutongozebwa bamusigansimbi bakutandika okukyeyunira olw'enkulaakulana eryoka erande okukira ku luyiira lw'ekyanda. Abantu ababulijjo bajja kweyiwa eyo batandika okugulayo ettaka n'okuzimbayo ebizimbe ebinaageza ekibuga ekya Nakasongola n'okuteekayo amakolero. N'ekya Nakasongola okubeera masekati g'eggwanga agambye nti kigifuula ey'enkizo kale nga mu bbanga mpawo eryaga yakufuuka ekibuga ekiggumidde. Nakasongola erina omukisa munene nnyo nti eri masekati ga Uganda ate teri wala nnyo n'ebibuga nga Hoima nabyo kumpi ebiri mu masekati ate eva amafuta. Richard Lwabuhinga akulira ekibiina ekitaba abakulira gavumenti ez'ebitundu agambye nti ebibuga ebijja ebyatondebwawo tebyafuna byuma bikola nguudo ekiviiriddeko enguudo mu bitundu bino okufuuka ennyanga za Walumbe. With the pronouncement of the Honourable Minister of Finance today, road units should be provided to the 15 new cities created and the 31 municipalities, and at least a motor grader, roller and 5 tippers for each town council and a tractor to assist in garbage collection. Mu ngeri emu ateesa nti bwe disitulikiti ekutulwako ekibuga eweebwa obuumi bw'eza Uganda buna mu mbali y'omwaka gw'ebyensimbi guno ogujja zisobole okuzimba ebitebe ebyazze ebyetongodde okwewolenkana n'ebibuga ebitondeddwawo. For them to be able to complete their structures so that by the next term, which begins on 12th May 2026, these new cities have shifted, these old districts have shifted now to their new location and leave the cities to continue with their work. Minisita Robert Nabbanja nga yakiikiridde omukulembeze w'eggwanga agambye nti okutandika n'omwaka gw'ebyensimbi ogujja ebyenfuna bya Uganda byakulira ku misinde gya waggulu ddala. The NRM government is committed to building and expanding the size of our economy from the current GDP of $50 billion to $500 billion by the year 2040. Okusinza ku ssemateeka ku n'etteeka Public Finance Management Act 2015, minisitule y'ebyensimbi kigikakatako okwebuuza ku bantu mu biti eby'enjawulo ng'eteekateeka embali y'omwaka gw'ebyensimbi ogubaguddako. Samuel Sebuliba, Agafeeku Spark TV.